viewers, you're welcome to the Sisters Empowerment Show. It's been promising you. We are bringing new things. We are sharing a number of stories from our experiences. We really want to empower you and to pick one or two things from this show. Please do not forget to subscribe, to like, to share, comment. And also, if you want to sponsor this show, you can get in touch with us. Our sponsors for the show are St. Daniela Education Services. It's a primary school in Namayumba, Wakiso District. Do not hesitate to take your children. We also have Save and Have Enterprises, dealers in children's stuff, clothing, and many more things at Ham Shopping Grounds. Also, our videos are done by Urban Events. These are very nice videos. If you have a function, it can be a wedding, birthday party, anything, they are the ones that are really sponsoring the show. The very nice videos that you're looking at from the start of our Sisters Empowerment Show. So I'll not really take a lot of your time. I know you're eagerly waiting to see what is up and what is going to be shown to you today. So our topic today, I'm going to use two languages. Tugenda kweyisa n'Oluganda tusobole okutegeera kiddala kye tubaleetedde ku Sisters Empowerment Show. Omulamu ogwaleero guli nti tugenda kwogera ku bintu ebitu biki bye tusobola okukola okwewala okubbibwa oba okufiirizibwa mu we tuba tuli mu businesses, we tuba tuli mu mirimu gyaffe, we tuba tuli ewaka, mu bintu byonna byonna bye tukola. Bintu ki bye tusobola okutunuulira era okwewala okufiirizibwa. Kubanga okufiirizibwa tuba tutaddemu ebintu bingi, tuba tutaddemu ensimbi, tuba tutaddemu amaanyi gaffe, tuba tutaddemu amagezi, tuba tutaddeyo n'obudde bwaffe. So omuntu yandibadde tayagala kukola ki? Kufiirizibwa era nga asuubira nti ekyo kyataddemu amaanyi, kyataddemu ssente, ayina okukiganyulwamu. Nze ndi wano ne Daisy. Daisy weebale kujja ku show eno. Kale nnyabo. Weebale kunyuma kareda ako. Ka byafaayo naye weebale kukola ki? Nawe onyumidde mu kabulu ako. Kituufu, weebale kusiima. Kaakati nno, Daisy. Wangi nnyabo. Nga bw'olabye omulamwa gwaffe guno, abatulaba eyo baagala okumanya bintu ki bye banditunuulidde. Wabanga alina bizinesi oba alina ekintu kyataddemu, tetujja gamba ssente zokka, tetujja gamba bintu bingi by'oba otaddemu nga owulira oyagala okifunemu. N'okwagala. N'okwagala. Like if it's a love relationship. Omukwano ogwo toyagala kuluzinga. Bintu ki bye twanditunuulidde ne tusobola okubanga tetufiirizibwa. Biki ebyo abatulaba ebyo bandiyagadde okumanya, tuweeko ku tips gwenga ku expert ate era abiyiseemu ebimu. Webale nnyo Lilian, webalire ddala era nsanyusa nnyo olw'okutuleetera topic eyo. Pozi mu Luzungu topic eyo ejja kubanga egamba how to avoid going or experiencing losses or how to avoid being cheated. Osobola kiteeka mu ngeri yonna gy'okitegeera ggwe, naye nga kye tugezaako okulaba nga Lilian bw'akugambye, twagala okunnyonnyola oziyiza otya okufiirizibwa mu kintu kyonna ky'okola ky'okola, naye okusingira mu bizinensi, kubanga ffe tuliwo wano okugezaako okubalaba tuba empowering. Empowering you is giving you knowledge because knowledge is power. So Lilian, nze mu kulaba okwange, of course I have a lot of expertise and we are going to use this topic together. Naye okusookera ddala ng'olaba nga toyagala kufiirizibwa mu kintu kyonna ky'okola, sooka obeere nga omanyi ki ky'okola. Know your business. Know your investment. If you're investing, kantandikire ku bufumbo. Obufumbo bumanye bwetaaga ki? Kubanga lwaki ndeesemu ekyobufumbo okusooka nga sinnagenda mu business, nnyinza okyerabira.
Obufumbo is a kind of investment as such. You invest money, you invest your life, you invest your time. You invest all your knowledge, you invest your love. You invest everything in this marriage institution. So you have to learn it. Tetugenda kwogera ku bufumbo naye kireesenga kyaki kyakulabira konti. Ne bwe tunaaba tuborrowing examples z'obufumbo ne tuzireeta mu business kubanga olumu zikolagana. Ojja kumanya lwaki tukoze ki tuzireese. Know your business, know your investment so well. Bw'ona ogimanya kijja kwanguyira okulaba emiwaatwa oba gaps eziriwo ezikuleetedde okukola losses oba okulemererwa okuggusa ekigendererwa kyo. Kati omanya otya business yo. For example, kati nzize ku business manya ebintu babisuubulawa. Togenda kutandikawo business olowooze nti nno ojja kugula buli w'osanze. Kyentegeeza kiri nti olina okumanya gy'osuubula. For example, bw'obanga otandiseewo edduuka lya retail ng'otunda toilet paper nga ne neighbor we atunda toilet paper nga toilet paper emu agitunda 1,000 gwe ng'ogitunda 1,500 abaguzi bajja kugenda ewuwe bw'obeere nga tokola ekinava mu ekyo mwewayirize. Naye ng'ekikuleetedde ekyo nti ebbeeyi yo gy'otunda eri waggulu kubanga osanga naye wasuubulira waggulu. Kati njogera ku bantu nga ye sagala taleega bbeeyi buleezi kubanga aliwo n'abaleega obuleezi ebbeeyi ye ng'ayagala ku cheating abantu price difference. Naye kati njogera ku muntu ali genuine akola business ye ng'agenze n'asuubula mu kikuubo. Mu kikuubo waliyo abasuubuzi n'abasuubula ku basuubuzi n'abasuubuzi that it's a chain of basuubuzi. So olina okumanya, for example, otunda bu vesti. Ngenda kuwa example y'omwana. Twalinga tumusuubulako bu vesti mu dduuka lyaffe. Bu vesti buno bw'abaana abato obwa bulijjo. Naye kati nga ndaba bu vesti ekyokusooka tebulabika naye ng'obunoonya tebulabika naye nga tekimanyi gye busuubula. Kati ng'ate ye agenda n'abusuubula naffe n'abutusuubuza. Kati kitegeeza tugenda butunda ku bbeeyi ki naye nga bakasitoma bwe bajja batubuuza naye buvesti obwo nga bwa 15,000 kakaaga naye nga gwe naye wakaguze 5 batosobola kawo. Katwe tetumanyi gye busuubula paka lumu bwe nagamba omwana yali abutusuubuza naye gondi buvesti obusuubula kale ngenda kusasula ssente kuba nange nina benjagala obusuubuza ne musasula ssente nantwalayo okitaba. So kati olina okumanya wa gye basuubula oleme kukola ki losses kubanga gwe bona okontinuinga n'ogenda mu maaso n'osuubula eyo n'osuubula eyo ojja kulaba ng'oddabuzi ki mabega. Ate especially ng'ekintu kyekimu quality tewali luyale kikyukako ate ng'oyagala kusuubula ku bbeeyi emu. Mpozi n'ekirala ku nsonga eyo ey'okumanya business yo ne techniques obukodyo obugirimu olina okumanya akatale kali luddawa ebintu byo obijjawa era ogenda bitundawa. Kati obuzibu olumu bwe tuyina butakola market search mukola business oli bwamba mugamba nti okutunda ebikopo kati kwe kukola ki kwe kufuna nagamba neighbor nga atunda ebikopo ng'odduka mu kibuga gw'ogwako gw'okola ki gw'ogwako tomanyi bikopo kikaaki babitundewa babitunda mmeka n'omaliriza n'ostalkinga kati nga ffe abavudde mu corporate world olina kusomera ddiiro nti kati hardware manyi hardware buli omu azimba tomanyi wa gye basuubula seminti tomanyi mitayimbwa kikaaki tomanyi mabaati tolina ky'omanyi basically. So you have to do market search. Onoogenda n'omaliriza nga ka pension kokona ke bakuwadde okamalidde mu kugula bintu naye nga tobigulidde waggulu naye n'akatale gy'obitwala tomanyi oguze for example geji y'amabaati oguze 32 naye nga mu area mw'otundira abantu bagula geji 30 oba 28 ne gakutuulirira n'okola loosi. So olina okumanya akataleko ate omanye ne supply ne demand. Kino bakisaba nnyo kino kitambula kitono naye kiriko akasente oliwo okitegeera kugamba n'omanyi ngeri gy'ozanyiikiriza ki akataleko. Then nekisembayo kweno y'okumanya business yo kweno point y'okumanya your business and the techniques olina okumanya n'okwawula amagoba ku capital. Kati ebiseera ebisinga bw'oba badde ozijowuliriza videos zaffe twogera ku kintu kino abasuubuzi abasinga tebamanyi kwawula magoba ku capital.
Kati for example nze nalina mukwano gwange ng'akola business mbadde saagala jjogera kubanga jjagitegeera naye okay maybe omuntu yandiyagadde okumanya capital ki ngenda kunnyonnyola mbadde njalakozesa example kati kankuwa ekyokulabirako oli ayinza okuba ng'atunda mabaafu nga ku mabaafu okwo atundirako n'ebintu ebirala ebya plastic lwaki ndese example ngenda kunnyonnyola capital neki oba ng'atunda mandaazi kale nga mandaazi gatambula nnyo ng'olunaku akola amandaazi 5 ne gaggwawo naye ng'okukola amandaazi ago agataddemu emitwalo 4 amanda eŋŋano butto butungulu n'ebigenderako byonna nga abitaddemu emitwalo 4 kati nga bw'akola amandaazi ago olunaku afunamu emitwalo 4 okiraba zikomyewo naye takozeeko ki magoba naye asasula rent alinya transport alya ne ku mmere kati bwegenda olina nga nze nkola at least buli lunaku nnyinyuka n'emitwalo gyange 4 naye nga mu reality takola magoba kati amagoba yenjawulo y'essente z'otaddemu n'ekyo ky'ofunyemu ye capital so ebiseera ebisinga nze kyendabye ku bantu abakola business ne bw'oba ng'olaba ebitabo byabwe nga babagambye okufayiringa returns mu revenue abantu tebasobola kwawula magoba kuki ku capital ze sente z'oteekamu amagoba gegogojjeemu ng'omaze okuggyako expenditures zonna ne rent abantu tebamubala oli n'akugamba kati nkuwa ekyokulabirako waliwo abantu benalimanyi nga batunda plastic naye nga ngamba nze zigenda okuwera ssaawa 5 ng'emitwalo 5 gandi wano kati atunda nnyo naye nga amagoba for example ku plastic chair gayinza okuba 1,000 kati n'atunda entebe 30 n'afunako ezo sente mmeka si mitwalo 3 is it kabanga buli ntebe ya mmeka 1,000 ng'agifunako 1,000 ku ntebe 3 emitwalo 3 naye nga toto kangambe buli ntebe ya mutwalo mpadde bu example jasi mitwalo 3 kati ye abeera alowooza nti 3 gonna nago magoba kubanga atunze so ekintu ekyo ndabe nga kisudde nnyo abantu ate end of the day ogenda okulaba nga tasobola kusasula rent tasobola kusasula bakozi because tabala ye abala zayingiza oli n'abala munne naga buli lunaku tubadde tukola miliyoni 7 naye ku miliyoni ez'omusanvu expenditures abadde tasobola kukola ki kuzizza na continuing ng'akola na omwezi ne guggwako n'asasula rent n'asasula n'akwata ogwokubiri mu kumaliriza ogenda olanga business ekoze ki egudde naye n'atakimanya ate n'alowooza nti ate bamulemesa oba neighbor yamulemesezza oba ki so abalungi abatulaba ng'okola business beera ng'owandiika kati nze business zonna zenkozeeko oyinza n'okumbuuza records zange eza 2-5 ez'obutabo nnina mpandiika nnyo ne bwe kiba nakugamba nti nakolako ku business y'amata nga mpandiika 2,500 byenfunye ku hafu y'amata kati kijja kunyamba okumanya ekidomola nkifunyeeko mmeka so bw'onooba towandiika tojja kumanya magoba ku capital kyobalaba nti I think time etuuka n'olaba because wabeerawo sente z'oba oyingiddemu ezandibadde eza business ate n'ozizzaako ate oba ewaka n'ogenda olaba ate omuntu eyali asuubula ebintu ebingi nga tokyasobola kufuna ate zigula bintu kubizzaamu kubanga sente ezo nazo zikozesezza ate wezitandibadde zikola wadde ng'olaba nti okola kyekireetera ekyo omuntu oba n'aba ne mu business ate mpozi n'okwongerezaako ku ekyo kyembadde negabidde teweemalaayo ng'otandise business nga wakatandika okujjako nga business eyo ogisomye n'ogikolako n'ogaa kati obwongo bwange bwonna ne sente zange ngenda ziteeka mu ki mu business kubanga bw'oba otandika ebiseera ebisinga olina ekibalo oli n'akubalira nti engatto z'abaana ze zitambula n'ofuna sente zo zonna n'oziteeka mu ngatto ki z'abaana naye bw'oba okyatambula ate n'odiscoveringa nti engatto z'abaana tezifuna olina ate okugenda kangambe mu sikaati z'abakazi
ne weesanga nga tetolina capital kati ya diverting okuva mu ngoye z'abaana okudda mu skati z'abakyala kati ne weesanga nga olina okugenda mu looni kwegamba n'osanga nti wakola ensobi mu kukola decision ne weemalayo wenna whole swing. Same thing for example in certain, I didn't want to use the marriage institution, nti olumu oyinza okwemalayo wenna ku start naye nga kyeweemalirayo omuntu oba gwe weemaliddeko tali serious. Because ne business nayo weekola ki. I want to compare business to marriage because somehow we need into ebiri in common. Kati nekirala pozi waliwo ekirala kyembadde njagala okuleeta muwe nti nga bw'ogambye ku business woba otandise kati olaba nga plastic oba biki n'ogamba oba nnyingidde plastic kagambe y'amabaafu n'osigala okwo kubanga kwe watandika naye n'otamanya nti era ne mu plastic mubaamu ebikyukamu kati kangamba oba nga ssaawa yakudda mu masomero nti ojja kwetaaga oba okwongeramu oba okukyusaamu osigale ng'oli mu plastic naye items nti oba ebikopo oba ebijiiko oba obutebe okukyusaamu mu ngeri okusinziira ku mbeera. Kati nga Christmas abaddayo ku masomero plastic chairs bw'abaana abasoma oba ebikopo bano abasuubula abagenda otandika amasomero director wa St. Daniela izoba nga atandise essomero ng'ali mu area anoonya bikopo by'abaana kati n'olaba nga somehow okola ki oyinza okuba ng'ofiirizibwa ate nga singa wandibadde o adjustingamu ekitono oba n'omanya nti omuntu n'ekirala kyendaba mu kibuga bye bagamba oba eyo social network newankubadde omuntu okimanyi nti era asobola okutunda nga kyewagamba nti asobola okutunda ekintu naye nga takiinaawo ku sitooka eyo essaawa eyo naye lwakuba nti amanyi akirina oba gye kiri nonga oba njagala oba oli plastic kagambe y'amabaafu nga bwe ŋŋambye naye ng'oli ayagala amasowaani g'abaana naye ng'alina maybe eri gye basuuza alina contact oba supply agambe customer ogira olinda mukaawo ng'endeko mu store kati ezo ssente ezandikufudde wakiri ogenda amagoba n'okola ki because olina social capital n'ogenda n'okifuna n'okiwa customer ono ate era olulala yatuma n'omulala najja kati ogenda olabeera with time ng'okoze eki either obitadde mu stock naye oba n'osigazeeyo network n'otafiirizibwa ezo ssente. Benanga balabi baffe, don't forget to subscribe, like, share, comment, give us a thumbs up, and we are speaking about ways in which you can avoid making losses in business. Yes. Yes, ebintu kyebirala bye tulaba nti bye tusobola omuntu atulaba eyo bye yandibadde atunuulira n'atasobola kufiirizibwa mu bizinesi ze oba mu mbeera gy'atambuzaamu obulamu. Mpozi ekintu ekirala kye njagala okugabana n'abalabi baffe aba Sisters Empowerment Show. Gezaako okulaba nga bw'oba oli mu bizinesi avoidinga to get rich quick. Omanyi waliwo kino kye bagagawala nga mu lunaku lumu gaggawala mu lunaku lumu. N'oba n'ekirala byombi ngenda bigatta wamu obeere very careful about con men. Yeah, or people who are going to dupe you. Abantu abagenda okulimbalimba mbigase wamu olw'ensonga nti olumu ekimu kyekiridinga ku kirala. Oli ayinza okukuluwaringa, ayinza okusikiriza nakugamba olaba kakati okusuubula gold mbadde bu example kale ayinza okuba ngambi kuli mu ssente bw'oteekamu emitwalo 5 ofuna emitwalo 5 oluvannyuma lw'omwezi kati n'okiraba nga kifuna nnyo kati olaba bw'odivertinga ssente zo z'obadde ogenda okuteeka mu bizinesi egenda okufuna mpolampola n'oziteekamu eno bizinesi gy'omanyi nti egenda kufuna kiralu bakiyita kifuna kiralu kati mu endi ogenda okwesanga nga bakubba bubbi kati you get rich quick bwe nkugamba ebiseera ebisinga ba corporate people baba babbidde nnyo mu bintu ebyo nga teba investing really in solid businesses z'olabako gudze bakusomera ddiiru ne bagamba oba bino ebibiina abantu bye babeeramu nti n'osonda ssente ne muwono oli waliwo ezo chain marketing oyo
ng'olabira ddala ekintu kiri so unreal. So gwe bw'oba tosobola kutuula wansi ne wekkaanya ekintu kye bakunnyonnyola n'obuuza nti kino ekintu nkifunamu ntya, omaliriza obbiddwa. Kati n'ekirala ate bw'obeera ne bizinensi kati kaŋŋambe olina by'otunda. Olina okwekenneenya nnyo omuntu akuleetera bizinensi agijjawa. Ekyokulabirako oli ayinza okuleetera ebintu ebisuubule kati nga bya second hand, osuubula bintu bikadde nga bibbi, osuubula amasimu baagabbye bubbi ne bagakuleetera ne bagakutunza. Olaba poliisi bw'ejjanga ekunoonya. So be careful ani gw'osuubulako. Kiki kye bakuyingizaamu? Kubanga olaba essimu ya $200 onagikuguza $800. Agamba akunnyonnyola oli alina ebizibu mulwadde, simanyi alina mukyala we mulwadde. Kati n'ogenda mu ebyo ebintu n'omaliriza ng'ate ogenze mu misango gya kukola ki? Gya kuwoza. Gikusuubya ne bizinensi ate ebiseera bye wandibadde okola ate ng'oli odda ku poliisi mu kooti. Kati nga bw'oyogedde ne ku ebyo ebiseera ebisinga kiba kirungi bizinensi ezo oba omuntu akuleetera ekintu ng'olwedde oli mu bizinensi yo n'akuleetera ekintu kino bw'otakiyingira ogenda kusibwa ssente bwe ziti bino kifuna kiralu. Kati wabeerawo ng'ebyo byabanga saakoze mu kibuga nti ffenna abeeno abakolera ku street eno ffenna tulimu ekyo ekibiina. Ekyamazima nga abantu abasinga tebatera kubuuza kumanya nti ani akikulira, kirimu abantu bameka, buli omu awamu kikola kitya, nawesanga ssente bazitereka batya, osasula mmeka, naye nga lwakuba nti oli agenda okuyingizaamu yakumanya ate gwe gw'ogenda okukola ki? Okwesigulirako. Naye nga ne webaba nga kituufu gye kiri kikola, gwe kennyini tosobola nafuna budde ogende otuleko mu meetings ezo, ogende omanye abalala abali ki? Abakirimu. Ate n'ekirala bantu kikaki ebyo bagamba ofuna ssente naye gwe ozifuna ddi? Zoteeka buli mwezi muteekayo ssente. Naye kati gwe webanga revolving nti gwe taaniyo weerituukira. Ng'aŋŋambe oyingira otya ekibiina nga kirimu abantu 100 n'omusobo ne bwe baba 5, nze sisobola kubanga nze ennaku ziri mmeka mu mwaka. Omuntu afuna omulundi gumu wadde wano ajja kukubalira nga agamba gwe bw'otaaniyo bwefuna ojja funa $2,000,000 buli omu naye bw'ozifunye luvannyuma bbanga ki? So ebintu ge tuba tulina okuteekayo omwoyo n'ofaayo n'olaba nti oba kikkolera oba tekikkolera. Ate era kiba kirungi nnyo n'oyingira ekintu ky'otegeera. Oli bw'akusomera ddiru gold kati gwe gold ogendamu tomanyi na mutuufu tomanyi kati oba oyingira otya ebintu by'otategeera. So tukubiriza ffe bino bye tubawa buli omu wakwesalirawo, naye ebintu nga bino tubiraba tubawaako kyosobola okwetengera kati neweesalirawo, naye nga kiba kintu kirungi nnyo okuyingira bizinensi oba omuntu okuyingiza bizinensi wadde omumanyi, because era ebiseera ebisinga omuntu akubba tava wala era aba akumanyi n'obyewala n'okola n'osobola okutegeera bizinensi eyo ekintu ekyo ekipya kye baba bakuleetedde. Mpozi nga ngase ku ekyo nga tetunnakivaako, ngenda kwa example y'oku muntu ng'agenda kuguza ttaka oba mmotoka oba ekintu kyonna kyonna ekyavali oba nnyumba. Kati obutakola loosi ku nsonga eno gye tukugamba, gezaako okulaba nti weekenneenya. Oli akuleetedde bizinensi y'ettaka nti ogenda kugula ttaka, sooka onoonyereze omanye nti ettaka ttuufu lirina ebiwandiiko lyabyo, oweewala oggula empewo atodde mu poliisi ate bamunoonya taliiwo, kwegamba omalirize nga ssente zo bambi z'okoleredde ebbanga zikufudde. Bw'eba nnyumba otegere ennyini yoyo, kwegamba buli kintu kyonna weewala okukooningibwa, we call them conmen, nti abantu gye bali bakanudde amaaso agamba Lilian oyo n'ayagala mmotoka nti ye ayagala mmotoka ki ng'akudiiringira, naye ng'akudiiringira akimanyi nti gwe olimu obwebafu, kankiyite bwebafu. So tuzuukuke mu tulo bwe tuba tuteekera ssente mu bintu byaffe, omanye wootadde ssente weewo oba si weewo.
teeke ssente woolaba kye bagamba ssente so kitegeeza kyoyogedde nti tulina kye bayita paying attention to detail ekintu tokirabanga bwe kiba kizze naye faayo wadde oba okyagala twala obudde okulaba nti oba kyoyingiramu kyekyo kituufu ng'ebyettaka nze kye nayiga ku ttaka oba waggula ttaka olina okukola search topapa era n'okwebuuzaako wadde ssente zo weeziri zikusiiwa naye bw'opapa olumu oyinza okugwa mu bukyamu ate n'ofiirizibwa kintu ki ekirala kye tuyinza mpozi njagala bajjukiza abalabi baffe nti topic gye twogerako olwaleero egamba how to avoid making losses ngeri ki oba mitendera ki gy'olina okuyitamu oba bintu ki by'olina okwekenneenya obutakola losses obutafiirizibwa mpozi ekintu ekirala kye nandirowoozezza oba kye mmanyi don't trust everyone or trust no one. Even yourself. Lucky Dube used to sing that don't trust anyone, even yourself. Now we can yini trusting muluganda kwesiga kati okwesiga kulungi kwati tulina okwesiga abantu naye tobeesiga ate kigenze ki wala naddala mu bizinensi yo ekyokulabirako oyina bizinensi yo oleeta amasuuka ogasuubula naye kati gwe Lilian bakimanyi nti okola eri mu URA gy'otudde oba oyina ennimiro y'ogolima kati ofunye omukozi omutadde mu bizinensi ey'amasuuka kati omutrustinze nnyo nti yakubalira yakusuubulira ekisooka ayize n'okusuubulira yasasula renti yasasula bills zonna yamanyi capital gwe kagamba olinda bulinzi kyakola sente zakuteerayo zeezo kati bw'otuuka kweyembeera n'ono muntu ne bw'aba abadde alina amazima atuuka n'atendewalira n'agamba nti ono nze amutegeerera tulabye abantu bangi abasudde bizinesi z'abannaabwe ebigo mu nkola ng'eyo kyoli namuleeta nga muganda wange ne muyigiriza buli kimu of course okuyigiriza omuntu si kibi naye totrustinga muntu na bizinesi yo yonna kikuwerekeramu and sometimes business ezimu zirina business secrets nti togenda kugijaajanya like manufacturers ne bamanya formula y'okukola kino eri kino nti kati kino okutestinga bwekiti tulina okukozesa kino kati if you overtrust the employers bo bonna n'obawa all your trade secrets omuntu akukolera mu dduuka lyo amanyi buli kamu akawunvu n'akaga gy'osuubula kati kitegeeza ajja kutunda agenda asuubula ebirala asuubula ebibye bw'onoogenda okuzuukukira ng'akukozeemu ssente akusiibula busiibuzi anti ojja kukola audit ng'olaba biganye ate kati naye afunye obusobozi naye afunye obusobozi kati olunaagira ng'akola ki nga naye agenda mpozi ekyo kiba kisaana bw'oba nga olina systems in place kati nga neweeri badduuka ndaba abantu abakozesa like those teller machines that have ne gadgets endala kale systems ezo ng'osobola okulaba engeri bizinesi yo gyetambulamu nti ne bwoba teweetaaga kubeerawo buli lunaku so kyekintu kye bagamba ekya embracing technology nakyo kikola mu bizinesi yo nti woba nga tolina nnyo budde oba ki at least invest in what in technology nti wabeerewo nti ne woba toliiwo olabe nti kati nga amaduuka agamu buli lw'oggulawo oba olina eyo system ofunako alarm nti baguddewo oba olina you can tell oba okozesa eyo system oteringa biki ebyo bye baguze biki ebifulumya eso woba nga oli muntu bwa kika ekyo atayagala kwemenya nnyo na bizinesi olina ogiteekamu ssente n'osobola okuba nga osobola okumonitoringa bizinesi yo mpozi naye kirala ng'ogasse ku ekyo olina okumanya lwaki ekintu kitambula bwe kiti mu bizinensi eyo ekyokulabirako oyinza okubeerawo ng'obadde otunda kangambe nga olunaku ofuna $5,000 ekiseera ne kituuka n'olaba nga sales zikendedde kati abadde ku 5 ozze ku 25 olina okunoonyereza n'omanya kiki ekitagenda bulungi ekyokubiri olina okubeera ng'okubira ku bakasitoma abo n'ofuna feedback kubanga oyinza okuba nga ekintu kye waleeta for example oyinza okuba nga waleeta ebizibu eby'enviiri
naye nga bakasitoma bwe babikozesa bibookya oba oli n'akyuka n'afuukuka olususu kangamba otunda bizigo byaki bya mubiri kati tofuna feedback wabula kasitoma bw'ajja n'afuna ekintu nekitamukolera tadda takugamba ate olumu ne bakugamba wecwancwana bwecwancwanyi abakasitoma n'obavuma kati tubeere nga tulina engeri gye tufunamu feedback nze ndabye abazungu ebweru ku buli kintu kyabwe kyonna bakola review what they call review nti oba ogenze n'ofuna service yabwe kale naffe mu Uganda tukitandise okubeera nakyo wadde si buli muntu asobola okikola ku mutendera gw'omutimbagano nti bakuwe stars meka bakuwe comment naye n'abantu b'okuza bano ababulijjo osobola okubabuuza bannange ebiteeteeyi biri bye naleeta byali bitya byabakolera oba engatte ezo oli nakugaa engatte ezo zikutuka mangu omwana yayambalamu omulundi gumu nezikutuka kati nze nalina engatto ze nali ntunda mu dduuka lyange naye kasitoma bwe yazigula bambi najja naŋŋamba nti engatto zakutuza omwana n'azikomya nawo kati nekitegeera nti that quality of shoes is bad so mu kifo kumukayukira nga bwe mmanyi akampala abatamu bye bakola olufuluma bwoti mu dduuka todda mabega kiba kikoze eki naye oba ofiiriddwa bakasitoma kituufu era ekyo ekintu tetutera nnyo kikola kigoberera oli atunda ku mazaawo ate nga tekitera tuyamba naye ate nga feedback ekuyamba n'osobola okukyusaamu oba okutereezaamu mu bizinesi oba mu bintu by'okola kibyosuubula n'okumanya ne abantu abatugulako ebintu nti maketi yange eri etya abangulako ebintu type webiti bali batya bazisobola tebasobola kati nekikuyamba nawe okusuubula ebintu okusinziira ku kataleko k'oba olina ensonga lwaki abantu abamu abatategeera bizinesi ey'ebintu ebiva e China kale ababigamba mu bino bya China si birungi bino naye batamanya nti China tetwakala jjogerera naye waliyo buli kimu eyina first hand eyina second eyina buli eyina n'ekisinga beeyi entono eddala ye akuwa omuchina akuwa ekintu okusinziira mu ssente zo nze nagenda okirabanga lwaki abantu abasinga basuubula ebintu ebitali nnyo bya class ebivumaganyiza kale nti Uganda ebintu bya China bibi si nti bya China bibi naye maybe oba bwe busobozi kati oli akatale nti abantu abasinga bwezibanga engatto ezo oba binnigiina oba biki nga waliyo ezebbiri waliyo ezessatu ate ezo nno nga zitambula nnyo kati oli n'olabanga ye ajja concentratinga ku kintu ng'ekyo kubanga alina asomye akatale k'abantu ababigula ate ng'omuntu oyo singa agenda n'agula ebintu eby'ebbeeyi tasobola na kutunda kati nowesanga nti alina ye atunuulidde abantu abamugulako oba walaba ssente ze wezisobola okuviiramu amangu wateeka essira naye nga tekiba nti quality era mu bakastomers ndowooza obadde ng'okiraba waliwo bakasitoma nga yagamba nti ye tasobola kugula kintu kikka wansi maybe wa $5,000 era n'omuntu gy'agenza okugula ebintu amumanyi nti ono wange ye wa quality kati nga era wesanga mulimu amaduuka agamu nga yaleeta quality ye era yinza oba ya China naye nga noni ng'amanyi bakasitoma be abagula ebintu so obutafiirizibwa oteeka ssente zo okusinziira wa wezijja okola ki okugenda osobole okuyingiza n'otalemera ku kintu okubanga tumaze kusoma ki mbeera y'ebintu engeri gye bitambulamu. Abalabi baffe mukyalaba the Sisters Empowerment Show. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Naye nga tukyagenda maaso ne topic yaffe how to avoid making losses. Lillian, I think ekubidde nnyo ku side ya business. Now I think it's the time to shift to go to the corporate people. Sure. Kati corporate people tukola tutya losses. Fwenna olumu tetukola businesses. Abamu temukola businesses. I'm not in the corporate world. Temukola businesses. I mean losses in the sense nti mukoze business. Naye mukola nnyo losses nga babatomeza. Bakutomeza batya.
ngenda kusooka ku bana abawala ba slayers nga sindagenda kuba corporate what aba slayer naye nga ayagala ebirungi naye nga biri si slayer oba because of influence group gyalimu expectations nga ziri high. Ate by the way nga wadde si slayer you can fall prey to this kind of loss. Nti ngenda ku example Lilian. Example ngenda jiwa but it's real and live but it relates to what we are saying. Nti olumu n'okubeera ennyo mu eyo gye tuyita corporate world obwongo bwo buyinza okwesibira eyo n'otabeera open to the realities of life nti abantu babba batya oli n'akutomeza kati ekyokulabirako olaba bano abawala oyinza okumusanga omusajja n'amukwana naye omusajja tamumanyi tamulabangako n'amugamba tusisinkane mu kifo kino kati loss ki gy'ogenda okukola era oli yeebuuza kati lwaki ndeeta ebyo loss to your life. For example, you're risking your life. They can even kill you. Nti ogenze n'omusajja oli muwala akukubidde tomanyi toyogedde na wajolaze. Kati ate bambi olumu ate n'akubba. I'll give an example. Tomubuuziza naawe yajja namba. Akukubidde ne mugenda mu kifo n'otandika okulaga abantu abaliwo nti nno mulinga abeemanyi ne babaleka olumu akututte mu lodging eyo olumu akukozeeko ekikolobero ate olulala akubbyeko n'ebintu byo ekyokulabirako nze nagendako mu salooni lumu ne wajjawo omuwala ne bajja ne bamukolako yajja n'omulenzi bulungi nga ffe tumanyi nti girlfriend and boyfriend ne nanyini salooni ne babagaininga bulungi nnyo omulenzi nga yabagaininga kati wamala okubagaininga ne bakkiriziganya omuwala ne batandika omukolako bamusumuludde enviiri bamukoze ebintu byonna byetaagisa bamusiiza enjala n'omuwala tumanyi nti ono ye boyfriend agenda kusasula atudde wali alinze kumbe ekyava mu kyo omulenzi yali azze kubba ku muwala ki simu ye n'ensawo era bwe yagira n'abimuwa n'amukwatira nga ye ali mu dryer bwe yafuula nga akwata essimu bw'ati yalina amasimu 3 smartphone ne kano kamapeesa omuwala omulenzi yafuluma nti afune simu yayogere receiving a call bwe yafuluma ne yayongerako eri bwe tumulabira olukumaliriza nga agenda kati omuwala agenda okubuuza omuvubuka simanyi waali awo nga bamugamba omuvubuka taliiwo agenze tomumanyi mbwa mbadde simumanyi kyokka abbye n'essimu yange like awo watandika okukola ki okutegeerera kati fenna ne twebuuza omuwala wazze weekutte n'omusajja mwogera bulungi akusitulidde ensawo kati eyo example eyinza okuba so local but even the so called corporate people bagudde mu ezo ki kind of losses n'ogwa ku musajja oli mukazi n'akubba n'ebyobugagga bwo byonna n'asooka yeefuula nti akwagala naye nga mu real sense takola ki takwagala n'alaba ebyobugagga bwo byonna n'abikutwalako n'abikyusa byonna amanyi ate era n'ekirala ng'era eyo case n'abawala especially bano abatandiikiriza ababubuseemu n'afuna omulenzi alowooza buba boyfriend biki amulimbye lwamujja ewaka kati amayumba gabeerawo oba nga abamusuzaako nabusuza agenda otuuka abamufunisiza n'olubuto bamubuuze akanana akataano ng'amanyi n'omulenzi tamanyi waabwe tamanyi bimukwatako kugamba ate kesi ziyinza n'okweyongera kati awo ngo ofunye loosi ewaka mu bulamu bwo mu buli kimu nga twalina nakyo kyazza so abatulaba abali eyo bino tubinyumya naye era tubasaba mubuulirire abantu bonna be mubeera nabo abaana so continue subscribing liking ebirungi bikyajja comment wabeerawo ng'oyagala okusharinga ne story wetuli mutucontacting tukyagenda mu maaso mpazi Lilian ekirala kyenjagala okugamba abantu abali corporate nti tubeere vigilant in the sense that babatomeza nnyo mu businesses ez'okuyingiramu naye ate babatomeza nnyo mu kugula ebintu ekyokulabirako oli oyinza okuba ng'ogula mmotoka nga tomanyi ngeri gye bagula mmotoka oli najja n'akugamba nze nina buloka n'akugamba nze nina omukwano gwange asuubula emmotoka n'akusanga n'emmotoka yo kangambe nga bw'omanyi wali otandika n'ogulayo akamotoka ko naga tugenda kukola barter trade
n'akutwala n'akukozesa barter trade mu motoka yo. Kati olumaliriza ogenda okwesanga nga kibayise barter trade actually you haven't bartered. Emotoka gibazeemu $3,000,000 n'akugamba eri gy'oyagala oyagala motoka ki Harrier ya $5,000,000 kati eriyo ya $3,000,000 kati katutwale motoka yo otongere $4,47,000. That is making a loss. Kati because you're excited and you don't know teweebuuza na kwebuuza ng'ogenda ng'osasula olumu sente tozirina ng'otandika zisasula nga looni naye gwe ngene motoka okola ki ogivuga naye ng'ate baakuseera. So those are the ways in which corporate people are cheated. Ate nekiranga tomanyi oba kubanga waliwo n'obuzibu bino bya transfers ownership abantu abasinga mpozi abatulaba eyo engeri gy'oli mu mateeka tuyambeko tubuulira ku bintu ng'ebyo okuva ku ttaka biki then newobanga kale oli wekka oguze ekintu kiki kye tulina okutunuulira okulaba nti ekintu ky'oguze ddala kikyo okwewala okubifiibwa. Kati ngenda kubyawulamu mirundi ebiri nga kikyo oba nga muli babiri. Byonna kati bw'oba oguze ekintu kampe example y'ettaka actually I think tulina okusomesa ku bantu ku bintu by'ettaka gye bujja mu maaso eyo. Oyinza okugula kangambe ettaka nga tonnagula ttaka nga bwewagambye olina okukola search. Kati assuming byonna obikoze bulungi olabye n'ennannyini making sure nti nannyini yoyo yali registered oba ayina endagaano. Naye kati bw'otuuka okukola endagaano gezaako okulaba nti buli kintu kyonna kye weetaaga okuteeka mu ndagaano mwekiri kiriya ebipimo mwebiri essente entuufu mweziri deeti gy'okuliddeko entuufu yeeyo. Kubanga abantu bw'aba alina okuwa ekiwandiiko nga transfer okifunye kale ebyo sijja bigenda mu details tujja kufuna olunaku olulala naye olina nti for example ettaka bwe liba registered nga lyakyapa ne bwe mukola endagaano n'akuwa ekyapa naye nga takuwadde transfer aba akubbi kubanga oba tosobola ddikola ki likyusa liteeka mu mannya go. Kati ebyo ebintu bye tujja kujja tubibasomesa tubabuulire nti bw'oba oguze ettaka bwe liti olina kubeera naki oguze ekibanja tekirinaako bipimo oba ebipimo temubiraze mu ndagaano amaze ate aleese omulala akoze eki amutunzizzaawo ate mutandise okukola ki okkaayana bagamba olumu okuguza empewo n'emmotoka ezo oba omwami waabambadde emmotoka nze nga nsanyusa n'osanyuka naye takuwadde ekkaadi Wadenga mwami wange. Yes, kati wataatawo kwanjula. N'agamba nti liri ani twamuleetedde n'emmotoka buli omu tubalaba nga bazivuga. Naye nga talina wadde ekiwandiiko n'ekimu. Abantu bonna ne bamanya nti baali yani yamugulira emmotoka naye nga bagyewoze bwewoze eri ku gundi ku bondi ne bagireeta kukola bukozi mukono bifaananyi. Kati wentuuka ku kyalo nga bambuuza emmotoka nga nange sobola binnyonnyola. That is cheating you, also playing on your psychology and the psychology of your parents and people around you. Chimugenza ku mikolo they are misrepresenting nti bakugulidde emmotoka oba si n'ekyo mulina mu maka omwami go n'aleeta emmotoka n'agikuwa ng'ogivuga buli lunaku naye n'akugamba yiyo takulaganga ku kkaadi tolabanga na ku ndagaano kati kiki ky'oba olina bwebanga eri mu mannya ge nga togirabangako ate eba yiyo anti nga ye yagireese anti kati olina okumakinga sure bw'aba agikuwadde lwaki tagiteeka mu mannya go Anzo ganze mwami nze wa don't trustinga tonzikiririzaamu kati awo tukoze tutya nti don't trust anyone so much and don't even trust yourself nino mugamba oba ogimpadde lize mannya gange nkakase kubanga kati lwaki ye bw'aba agamba nti tomutrustinga ye lwaki takutrustinga giteeka mu mannya go okiraba so tulina okuba okulaba nti buli kibatuwa tukizza mu mannya kize mu mannya go kubanga akikuwadde. I'm not encouraging people to steal or what, but I mean I'm telling you, ngezaako kubagula maaso nti oli lwaki akulimba nti nkuwadde ettaka atakuwadde kyapa atakuwadde kiwandiiko muguze ettaka babiri lirya oguze olina omwami muguze ettaka lwaki okkiriza omwami ye yaba abeera ku kyapa nga ate naawe oleese ssente akiriko yekka naye naawe okutta ssente okoze eki omuwadde so you're making a loss because this is an investment, it's kind of a business
muguze ettaka babiri naawe oleese ssente kyanjawulo bw'oba tokoze eki totaddeko naye naawe oleese ssente zo mukola endagaano bagiteeka mu mannya gaki ga mwami aye ebiseera ebimu ayinza okubuuza tuliteeke mu mannya gaani omanyi bamanyi okututrikinga oleese ssente otaddeko naye ataddeko of course wadde percentage si yemu 50-50 yinza oba nga ndeese 20 aleese 80 kati bwe tutuuka waliwo okukola endagaano nambuuza tuliteeke mu mannya gaani yinza oba ntya muli mulingamba ntaddemu katono anti kati tekina kyekikuggyako naawe okubeera ku ndagaano eyo oba kukyatuteekeko fembi kubanga naawe twagala kubanga mubbi kugamba nti katuteeke mu mannya go obwo buba bubbi naawe obeera mubbi anti naye yinza oba mulina nawe oba naye anagamba tuteeke mu lyange nga yakugambye nti katuteeke mu mannya go for whatever reasons zaba ayina oba ayina bamunoonyerezaako tayagala bamusange naye bweba nga transaction ye ya bulijjo gyenjogerako nti mwami na mukyala musonza akasente kammwe muguze ettaka lwaki lwaba takkiriza naawe obeere ku kyapa ekyo ku ttaka mpozi walina kuwandikako batya ku ttaka ki weba nti katugambe omwami n'omukyala kaŋambe omwami Martin Male n'omukyala Mary Male nga tuguze ettaka baguze ettaka buli omu ataddeko kati omukyala ataddeko 20%, omwami ataddeko 80, naye bakkiriziganyiza bakole ki bateeke mu mannya gaabwe. So ino family ya Male kati topic nja kusaba tukoleyo topic ey'ebintu by'ettaka naye briefly kyenja okulabulamu abantu bonna abatulaba abaami n'abakyala obutagenda mu ntalo za kukaayana na kulwana nga bwe tulaba wano ku mawulire nti ono bamugobye mu nnyumba ono yakoze, because that is a loss also. If you're investing in land, it's kind of a business, whether you're building rentals or it's your matrimonial home. To protect your interest olina okulaba nti naawe oli ku ttaka eryo ate bwe muba mwewandiisa kaŋŋambe kati kantwale kuli ekyapa nga bwombuuziza nti naawe erinnya lyo libeerako as tenants in common nti wadde naawe waleese katono naye naawe olinako ki omugabo tibwabaawo okukaayana nemugenze ku poliisi oba omwami alitunze oba omukyala afunyeyo boyfriend oba sugar daddy naawe olina kwotandikira nti bannaye endagaano yiino n'ekyapa kiikino omwami yantunze oba omukyala angoba muki mu nnyumba kuba ennaku zino abakyala bagoba abasajja mu nnyumba kati naawe obutakola looso olina okuba nti bwe baba baregistering ebyapa bino babiteekako amannya gammwe ne balaga ne interest ki, are you joint tenants oba your tenants in common. Ebyo ebintu biri complex right now ate sijja biddamu naye tujja kukolayo video ne munnamateeka omulala tugezeeko okunnyonnyola ebintu ebyo n'obimenyamenya abantu abali abatulaba bagezeeko okumanya tulina obbalabula tetwagala mukaabe nga mukoze ssente zammwe mukole loosi ogambe tuwulira abakyala mbu nakola n'omwami emyaka gino gyonna naye alina ebizimbe bwebiti tulina bwebiti bye twakola naye talinaako kati izo loosi zetugezaako bakola ki okubatunuzaamu nti beera mugezigezi ng'akaana k'omusota beera nga olowooza ekinajja mu maaso ti kino bwe kinaabeerawo nze interest yange eri protected etya kati ate omulanga ngukubira nnyo ba corporate people actually eno topic eno kubanga twekubidde nnyo ku side ya business naye abantu abali eyo nga bakozesa wadde toli corporate naye nga bakozesa bukozesa njagala nnyo ofuba okulaba nti nno oli mwegendereza obutakola loss kubanga mmwe losses muzikolera mu bintu bye babayingizaamu businesses ne mukola partnership n'omuntu gwekola kubanga oli mu office ye n'abeera nga yali ku ground yasayininga mu banka yajjayo ssente yaddukanya buli kimu yasuubula yagenda n'afuna ba contractors n'afuna contract naye gw'oleeta ssente tofaayo kumanya ssente ziyingira zitya kati bw'alaba nga business yeetongodde etengeredde ng'akugoba ayinza n'ogisuula omulala n'aleeta actually agigula agitaking over ate nga bagenda beera ba partners. So mulina okwebeereramu bannange naddala mu abantu abeefuula nti mubeera mu office munsonyi okukozesa phrase eyo nti mwefuula mubeerayo
naye olina okufuna obudde bwa business yo gy'oba okoze bwenne bwe kuba kulima oba farming oba kulunda osobola okulaba nti obeerayo olunda kati lirya n'olunda enkoko z'amagi tomanyi na tray mmeka zivaayo naye ogula emmere y'enkoko kati zezo losses zetukola ki zetugezaako totaddewo ne measures kulaba nti ngezaako nti okulaba nti abaana bano abalonda amagi tebanziba because ezo business abantu ba office ze bakola nti nze nnonda amagi nnima bitooke omukozi kyakugamba kyogendera tweweziti ne zibeera kagambe 15 naye ate ng'afuna nezisingako kubanga tobukola ki tofuddeeyo bannange temwerabira ku subscribinga ku likinga share comment sponsor the program and also be part of the hosts for this program wetuli nnyo tushabawa ebirungi bikyali mu maaso tusazeewo kubaweereza guno omwaka 2021 until forever so mweyongere okulaba mufunemu ebirungi bye mweyigamu era mubiweeko n'abalala nabo basobole okuganyulwamu mu programu eno tuliwo okubaweereza olina kyoyongerako ampozi ebisinga byonna tubibawadde tetwagala kuba bombardinga na tips nyingi naye nja kumaliriza nga mbagamba bannaffe mwenna abatulaba nti tugezeeko okulaba nti amaanyi gaffe tegagenda busa our energies do not go to waste for example okoze emyaka 2 okolera ekitongole naye tolina kyosobola kulagawo nti obadde ng'okeera buli kanaku n'omugenda n'odda ekiro buli lunaku okumala emyaka 2 naye nga tolina kyokola ki kyolagawo naye ng'olumu ekikuleetedde ekyo nti oba olina wootadde ssente zo naye nga tosobola kukola ki kuzimonitoringa so tuweeweeyo obudde tutandike okulowooza ku ffe nti enkya omulimu guno bwe naaba siguliiko nsobola ntya okubeerawo nti enkya bwe naaba ndwadde mukama wange abadde ampita nga mpaanawaana nti no kampani eyimiridde ku ggwe yes nga bagamba kampani yonna etambulira ku ono bw'aba taliiwo kampani eba efudde era tuwulira nnyo abantu nga bagamba we've lost an irreplaceable person but the following day after burying you bajja kuleeta omuntu omulala bamuteeke mu kifo kyo ate emirimu gitambule ki bulungi so avoid regretting in future start now our motto is start small and grow big ate buli kimu kisoboka gwe kasitoba nga weewaddeyo ng'olina determination genda mu maaso naye laba nti wadde ng'okola gezaako okulaba nti tokola losses era weebuuze kuba kuguwera na ku bantu abali mu mbeera eyo oba mu ekyo ekintu kyoyagala okutandika okukola kubanga era sigwasoose sigwasembye amagezi mangi abantu bangi balina ebirungi byosobola okuyigiramu ero obakozese kubanga tosobola kwemalirira okitegeera so tulina okubanga olina okubanga oli flexible nti omuntu waba akuwabula wuliriza ate era weebuuzeeko kubanga woba towuliriza tosobola kutuuka nnyo gy'olaga kubanga oli ayinza oba ye yakusookayo dda obanga alina kyawuliddeko kati nga alina engeri embeera gy'ayagala okukutaasaamu akuyamba osobole okutuuka ku ekyo ky'oyagala mubadde balabi balungi olunaku olwaleero Daisy tweyanziza nnyo tweyanzeege basponsa baffe tubeyanziza St. Daniela Urban Events bannange bwe muba muli eyo nga mwagala kulaba kubeera nga mulaba mubeera n'ebifaananyi ebirungi kamera ennungi weeziri video Urban Events weeri okubaweereza toddaawo ne weegomba bannange buno obufaananyi bwo bulungi naye era ne kamera nnungi n'abazikuba nabo balungi tubeyanziza nnyo mwenna 7have ne Lien's Bakery gyeri mukama oli awo naye ng'ebaweereza mwebale nnyo mwebalire ddala continue watching subscribe share like comment thank you very much